Okay, nate nkomyewo okubanga nyumyako naawe. Oli mulabi mulungi akyagoberera Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Nze na agafa mu kisaayi kyaffe kino ekya Kadongo Kamu. Webale okubanga ongoberera nsanga ku Facebook, TikTok ne YouTube, subscribinga, commentinga, sharinga. Kinono mbagamba nti comment nze etaaga nnyo okusinga oboolyawo n'ebirala, likes ne gundi naye comment. Kubanga omuntu wota commentinga kintwalira obudde okulowooza tebategedde kyensomeseza, tebakyagadde, tebakoze eki. Kubanga olaba social media zino bwe bulamu bwaffe obwa bulijjo. Omuntu wakugamba ekintu n'otamuddamu ekitegeeza oba tokoze eki, oba towulidde, oba tokisiimye. Otagamba nti munange weebale oba oliawo kituleetera okaluubirizibwa. Kale nkusaba nti kola otyo. Kikaya College and Vocational School weewali okubeera nga batuteekamu omusimbi. St. Michael Educational Center ne Kirabo Property and Construction Services bali wali ematuga plota yaabwe etandikira ku akakadde kamu n'ekitundu. Abakirabo tubebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza, ate balina poloti kubira ddala ku mufuna mpola, kubira ddala ku $1,200,000 okutuukira ddala ku sente zoyinza okulowoozaako. Ate balina n'essomero Piers Primary School, ate balina n'ekirabo Soccer Academy. Kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana. Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati. Oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi. Ate yatugambye nti balina ne basare. Balina basare okutandikira ddala ku $10,000 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako. Bannaffe ba Piers Primary School. Kale twekwata kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja, ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula. Banyabo ne baseba batu. Amawulire agamu agali mu kisaayi kyaffe ekya Kadongo Kamu, Kajjubi Godfrey Kibijjigiri emyaka 3 nga aweereza ekisaayi kya Kadongo Kamu abadde tategekangayo kivulu, naye yavuddeyo n'alangirira nti ngenda kola ekivulu ekisookedde ddala bukyanga ntandika kuyimba. Jjukira Kibijjigiri yajja n'oluyimba olwa Friendly Match, lwe luyimba olwamuleeta mu kisaayi ky'okuyimba, naye nga olutambi lwali luyitibwa Leja Leja. Leja Leja yaluyimba n'omugeye Aisha Nakito. Kale bw'atyo najjanga atambula ayimbye ennyimba nnyingi ezaagaddwa Bannayuganda, era y'omu ku bantu gwe basinga okubeera nga baagala Kibijjigiri. Naye nga awo yafulumiza yali ye Kajjubi Godfrey Omusenene. Kati emyaka we gyetooloola, around 98 wafuukira Kibijjigiri. Around 98 wafuukira Kibijjigiri ng'amaze okukola oluyimba lwa Kibijjigiri, mwe abasinga lwe muyita abakyala banyiivu. Abakyala banyiivu baluyita Kibijjigiri. Yalufulumiza ku lutambi lwe baatuma Kibijjigiri nga kwaliko Mulindwa Vumbi. Ndowooza Mulindwa Vumbi oba kwe yateeka ozayanga notafiisa embaseerabidde. Then Godfrey Bunjo n'ateekako ab'Emmamba n'ennyimba endala, kwaliko ennyimba 6. Kale Kibijjigiri bw'atyo najja ne yeeriira erinnya olwa stage performance, ate neekwata y'omu ku ba performers abalungi ku stage. Yakyaka nnyo emabegaawo nga ayimba n'omugenzi Nakanjako Mariam, yafa 2017 n'aziikibwa ali bayitawo Rwanda Lakai. Omujjukira ku nnyimba nga Balance, Ndeka Nsome yaddamu luli original version. Original version ya Ndeka Nsome yayimbibwa Omuziranyonyi Sala Nasanga. Kale bw'atyo Kibijjigiri agambye nti asazeewo naye akole ekivulu ekisookedde ddala, naye yategeezezza nti dates agenda kubanga atutegeeza nti ekivulu kye agenda kukiteekayo ddi, kigenda kubeerawa n'ebisale. Kale mbasaba nti muteeketeeke, waliwo omugole ajja ekiseera kyonna. Kale tunoonye ow'ekikumi ow'ebibiri
tegeka mpola mpola tugende tumwagire abadde tumulaba ku bivulu bya banne tambula n'abayimbi ab'enjawulo nga takolangako kike nga yeetongodde. Kale kati amaze okwetengerera agambye nsazeewo kati ffe abalina okubeera nga tetumuswaza tukole ekyo kyalina okukola. Then waliwo abayimbi abazzeemu ennyimba za Christopher Kiryowa, famire y'omugenzi Christopher Kiryowa Kayonjo evudde mu mbeera negamba babawala wala paka mu kooti oba oliawo okusibwa. Abayimbi kino kibeere kyakuyiga bangi muli eyo gye muli nga mulowooza nti abasajja bali abaavaawo mujazanyira mu bintu byabwe. Kituufu ozeemu oluyimba naye ofunye consent okuva mu family oba mu bantu oba mu recording company eyagula oluyimba olwo? Woba togifunye lwaki okola ekintu ate abamu ne mugenda nga mwowuninga content w'omuntu oba property y'omuntu 100%. Abayimbi abazzeemu ennyimba za Christopher Kiryowa Kayongo mwe muli omuyimbi Buyondo Eddie yazzeemu oluyimba oluyitibwa Ssanyu. Then ne wabeerawo munnabugerere mukwano gwange Moses Naduli naddamu oluyimba lwa Ekijjomanyi. Ekijjomanyi kirina ebitundu bibiri naye yazzeemu ekitundu ekisooka. So nfunye essimu olunaku lwa leero okuva ew'omusika w'omugenzi Christopher Kiryowa amanyiddwa nga George William Kayonjo Basajja Kitalo gy'atwala property eya George William oyo yasikira batata ba Christopher Kiryowa. Kiryowa ono oyinza okuba tomumanyi, omanyi ffe abantu abasinga batulaba ng'ebatulaba naye n'alemwa okutegeera nti omuntu obw'olumu nga w'omulabiraawo oba ayinayo emirandira emabega. Ze nzijjukira mu 2022 nga nsibwa omusajja oyo Yasini Kilaga ne Frank Serunje gibasudde nga bakola olukwesikwesi lwabwe. Balowooza basiba Muzungu David ne bakola ebyo byonna bye baakola naye nkyogera lwatu era sikijjaawo nti oluvannyuma we baategeera nti ate oba Muzungu David azitowako okusinga kubanga n'abamu ndowooza kariya zaabwe zaali zigenda kusaanawo okugeza nga oyo omusirikale ow'oku CPS eyali mu drone department gwe baagamba nti ajja framing nti Muzungu David yamubba nga mwenda ogw'okumeka ogw'omusanvu bwe yamubba laptop namubba sente n'essimu naye nga tasobola kudisclosinga biki ebyo ebyamubbibwako. So Franka ye mugezi ojja kiwulira ojja kola kikati Franka kikyozaako ebyo bino mbagamba tubeere bantu bagunjufu ebintu ebimu tubiyite mu protocol etegeerekeka. Kati Franka Yasini Kiraga n'oyo guy we OCCID OC station Kasubi bakirozaako bakimanyi. Kati kyekino baganda bange abazze mu nnyimba okuzzaako emabega Christopher Kiryowa Kayonjo ye muto w'omugenzi Archbishop Yona Lwanga eyali owa Orthodox wano e Namuŋŋoona. Ye muto, the same mom, the same dad. So we bagize mbadde zibadde ssaawa nga 3 era nsuubira George William Kayonjo Basajja Kitalo okuntuukako ndooza enkya kubanga agambye is contacting balooya be okubeera nga bakola ki nga basamoninga abantu bano. So Moses Naduli oyina ennyimba siraba kiki kulumbaganya kubanga oluyimba nange mpaliriziddwa okulunoonya nduwulire waliwo owuninze 100% n'olujja ku nnannyinirwo nti lwakunyumira naye mu kino si kunyumirwa bayambadde ekintu kya munno. Kale byebyo nno abayimbi abo nti balina okwesonyiwa gwondi wa kazaani za Christopher Kiryowa naye nga kino kibeere kyakuyiga eri ffe abaliwo ebintu bino bannannyini gye bali ne waaba yafa ayina abantu be tukola ekisoboka kyonna buliddeko
nti abamu bagamba gundi yeyampa oluyimba gundi yeyampa gundi okubanga yali mukwano gwa Kiryowa ate munnange tekimufuula nanyini property. Property gyasobola okugaba yeeyo eyiye, tasobola kugaba ate property etali yiye. Kale tunabiwulira taddukirira nduulu. Nga biri Feb Baby Deo yaweza omwaka bukyanga afa. Baby Deo tujjukira nti yafa omwaka oguwedde nga 2 yafiira wali Ekyengera we yali atambula okudda ewe Nabbingo. Yafiira mu kabenje ka mmotoka oluvannyuma lwa mmotoka mwe yali kika kya Ipsam okubeera nga etomeragana ne lukululana ey'omusenyu. Era bwatyo Baby Deo emmotoka baatema okubeera nga basobola okumugyamu bamutwale emulago naye teyatuuka. Bwatyo Mukama Katonda n'amujjulula, yawezezza omwaka bukyanga afa. Era olunaku lwe lumu olwo ne mama wa Misa Kisemakula naye lwe yafa mu mwaka gwa 2023. Then omukunja atasera mukwano gwaffe embeera si nnungi yenna amezemeze ebintu wano mu face. Omukunja atasera agamba nti Halima Namakula nti omuyimbi oyo yali emabega w'okubeera nga amutuusa ku ekyo, era nalabyeko ng'avaayo yeetonda nti amusonyiwe babeere nga bafuna enzikiriziganya. Jjukira omwaka ogwo oguwedde twalabako nga omukunja atasera n'ekibinja kye bawalaawala emmotoka gye bagamba nti yali ya Halima Namakula, nti oba yali abanja ssente, nga abanja ssente around oba obukadde 4 bw'atyo n'awambamu emmotoka. Mukyala Halima Namakula mu interview emu yavuddeyo n'ategeeza nti n'emmotoka eyatwalibwa si ye, naawe baakwatira si weewuwe, we baakwata nti we bajja emmotoka nti si weewuwe. Era agamba ye talina kiyinza kubeera ng'akola ki, alwana olutalo n'omwana oyo omuto, naye ye amugambye agende yeekebeze smallpox ayinza okuba nga yamuluma. Kale bwekityo basobola, nsaba nze njagala bumu mu bantu, ate omuntu omulamu ye muntu akolaganika naye. So nsaba nti abasobola bagezeeko okutabaganya abantu abo. Maama wabanga alina kyamanyiiko yamba. Mukunja naawe kyebagambye osobola okuba nga okikola, naye nga si birungi weebityo weebiri. Nga 14 January gyawere emyaka 9 bukya omuweereza wa Kadongo Kamu Mark Augustine Makumbi atuva ku bulamu. Mark Augustine Makumbi yali yeegulira erinnya mu kuweereza ebyemizannyo. Ebudde bwe obwasembayo yali ku CBS naye nga ajjukirwa nnyo ku Radio Sapienza, then erinnya n'alifuna mu kuweereza Kadongo Kamu. Yali aweereza yasogera ku WBS n'ava ku WBS n'agenda ku Bukedde nga waweereza ne ku radio ya Ssaabasajja eya CBS FM. Yasala nnyo abantu nti yali asse n'omutima nga azimbye ekibiina kya muzinge mwe yaleetera abaana nga Basemakula Bob, n'aleeta nga Bamulindwa Bavaala, n'aleeta Basali Robert ne babanga azimbiddeko n'abalala, era nga naye ekyokuyimba atandise okuyimbira ddala. Bw'atyo Mukama Katonda n'amujjulula. Nga meka ennaku z'omwezi zaali nga 2, mukadde wange muto wange bamuyita Pius Luyima, mutabanyi wa Serunjoji Thomas Batenda, muto wa Salongo Hamani Semakula basudde, yaweza emyaka 25 bukyanga ajja ku nsi kuno. Pius Luyima bambi mwana mwetwaze, omuntu omwetwaze n'enjogera ogiwulira. Abadde mukwano gwange okumala kati emyaka ndowooza nga 3. Nali ndi awo mwenyini n'anonyako ku WhatsApp n'aneeyanjulira n'angamba nze Pius Luyima Serunjoji, ndi mutabanyi wa Serunjoji. Ekyamazima buli eyali ayogeddeko n'omwana oyo osobola omutegeera. Mwali mu kibuga muno atambuza obulamu. Pius yazaalibwa Thomas Batenda Serunjoji n'omugenzi Harriet Nakazibwe, yafa mu 2010.
mama we yafa 2010 n'aziikibwa eyo mu Bunyoro district ebeera ya Kakumiro. Then waliwo enteekateeka ezigenda mu maaso ez'okujjukira Prince Job Paul Kafeero nga bweri enkola Swazi ne ttiimu ebe bagikulembeddemu. Prince Job Paul Kafeero nga 17 Ogwokutaano agenda kuba aweze emyaka 18 bukyanga atuva ku maaso. Waliwo enteekateeka ez'okuba nga ajjukirwa wali enkoko njeru mu kisaawe. Kale ebisale bagenda kuba batutegeeza byonna ebisingawo. Kale nsaba nti tugendeyo era nga bweri enkola n'aba Hamani nabo batera okubeera nga bajjukira Ssalongo Hamani Ssemakula basudde Kasozi. Mbadde nteekawo enteekateeka ez'okuba nga tumujjukira nga 19 Ogwokutaano. Naye nga nsaba tukoleko ekintu era n'ekigazi abali mu kadongo kamu ono, abantu abalina obusobozi tujjukireko abayimbi baffe abaatuva ku maaso. Abayimbi baffe abaatuva ku maaso bonna tubajjukirireko wamu. Tulina abaana abasobola okuperforminga, tulina abayimbi abasobola okuperforminga ennyimba z'abayimbi abo. Abayimbi bayitirivu nnyo, wemba ngambye nti babala sisobola bamalayo. Kale tufuneyo okwekivulu ekyawamu ate era mu kifo ekigazi. Then temukomaawo, tulina baganda baffe abayimbi abayimbanga naye tebakyali active. Oba oliawo nabo twetaaga okubajjukira. Twetaaga obbajjukira wabeerewo ekivulu nga kijjukira abantu abo bajje batuperformingireko. Waliwo ng'omuntu n'abuuza Katose kandi aliwa, Moses Wamala aliwa, naye nga gye bali baddewo Ssebuguzi ba Vincent Muwonge gye bali, ba Bruhani Mahula gye bali, bajje batuyimbireko. Aida Nakawooya, Grace Etangaala babanoonya tebabalaba. Kale enteekateeka eyo nsaba tubeere nga tugirowoozaako. Kale ebyo bye bimu ku ebitambula mu kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamu. Naye nga nkugambye nti gwe eyeetaaga ennyimba zino osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Blastage awo wenkolera emirimu gyange. Oba weesitudde oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Gwe eyeetaaga bino ebirala byafaayo bivulu biki era naawe osobola okuba nga ontuukirira. Eyeetaaga okulangira ku page eno nkwaniriza ekozesa ennamba 0700360045 ntuukirira mu buntu tubeere nga tukola. Nkoze ne Simple Steven yali emabega wa kamera okubanga akwata ebintu bino. Gwe ate yeetaaga okubeera nga omwana asoma mutwale ku Kikaya College and Vocational School ne Twinex International. St. Michael Educational Center bali ekiwanga Mukono era nabo weebali. Then ne tubeera ne Kirabo Property and Construction Services. Kale oli muntu mulungi gwe angoberera entakera nkwebaza nti weebale tova ku mukutu naye subscribinga, commentinga, sharinga. Ekyo nja kifiirako nnyo kubanga kyekimu ku kigenda naffe gundi yaffe mwagala ate tutandike kukola nga bali abalala bye bakola. Ffe tukyali ku nnono ey'okuba nga tubaweereza ekyo ekina okubaweerezebwa. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde.